Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Oli ku Farm Business Uganda tuli mu office. Twagala okuba nga tubeebaza abagobera Farm Business Uganda ekitongole eky'abalimi n'abalunzi. Farm Business Uganda tuli mu mbeera za training abantu basomesa. Tulaba nga tuli under Kevima Training Center Uganda Limited. Twagala okwebaza mwenna abatuwagidde mu by'obulimi, abatuwagira mu biri emirimu emirala. Twagala okuba nga tubeebaza. Ekituufu si kyangu omuntu n'abawagira. Ffe tetwajja ku YouTube toba tetwajja nti tuzze kukola linnya kubanga bwe ntwayetuga nti nga olese radio oba TV wawe tusobola okuteeka waka gwe tukola oba gwe tukolera emirimu emirungi tukolera abalimi b'abalunzi ne tulungamizibwa okuteeka waka waffe ku YouTube ne tukola save ku YouTube. Kizibu nnyo omuntu okwakinga za accounts. Omuntu mbadde nkigezaako abantu nga waliwo embeera ezijjawo YouTube nebaweereza oba Google nebaweereza nti waliwo ono wuuno mwabamukiriza. So byangu nnyo Facebook obibba TikTok byangu okuba oli account kuliko abantu be tibamba account bazibba ne babajjako abagoberezi b'obolusi otambula nabo. So kwe kuona YouTube era tetuli ku mukutu mulala gwonna, tuli ku YouTube kwokka. Oba otuwulidde awalala oba olina tulaba ku ntimbe ndala na ku radio. So mwabale kwagala Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi natuga nti farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Ndi wano eddoboozi lyoddungi naye tulinamuko amaba mu bulago. So olaba nga mmira amalusu nga ninga azibirira ojja kitegeera nti nno mazo kikutegeeza. Toga musajja yakoze video naye nga alinga azibirira kubanga nina amaba mu bulago batosobola bulungi kumira amalusu. Njagala kubanga mbeebaza okutwagala. Ffe tufa ku namba nti abantu batulabe kakaaga, abantu batulabe video affe tuli ku muwawa. Omuntu atulabye oyo tukiza Katonda gwakiriza tulabe. So mwebale abantu mwenna abasubscribinga.
nkusaba nti osubscribinge olikinge subscribinga kituufu nti buli osubscribing abantu bangi abalaba video zino ne beeyongera okutegeera ebyobulimi n'obulunzi. Video gye ziri nnyingi, kumpi video nnyingi nabaga nti ffe tuteekayo video nti buli lunaku kubanga bino tetwajja mukola ssente. Abateekayo video buli lunaku olusinaaso video 3 okitegeeza yaba alina kyanoonya views, anoonya ba subscriber, anoonya kife video zaffe tuzisulayo bwe luvannyuma oluusi lwa wiiki emu, oluusi tulwawo okwo era tuwabategeeza mukitegeera era ne mukimanya nti ffe bwetyo bwe tuli. Video ligisobola oluvannyuma lwa wiiki emu, so subscribing otekemu notification gundi obe ng'osobola okubanga ofuna obubaka obulala bwonna tuba tutaddeyo ku YouTube. Mwebale kutwagala nga Farm Business Uganda. Tumanyi nti okulima n'okuwunda sobeera business oba okizimbye sobola okuweerera abaana bo okubasomesa ate ekirala bisobola okusala. Waliwo akagamba waka joininga ne Farm Business Uganda otegeere Farm Business Uganda waliwo agambo join bakusaba beboteekamu ofuke member ajjudde owa Farm Business Uganda. Sikiriza oba yagala okubeera member owa Farm Business Uganda ate bajja mutubuuza tubegatako tutya osogenda eri feno Google betuweereza naye gati n'eriyo Alieti, eriyo Namubiru, eriyo Kafeero, eriyo Janet, eriyo Mukiibi, ffe bebituleetera bwe tuti bijja. So Janet bw'otukubira oba Alieti oba Mukiibi oba Kafeero oba ani kyonna kyo erinnya lyo nga bwe liri olwedde tuba tukumanyi nga mu sisitimu yaffe olwedde muli. So njala nakwebaza batuwadde ku mirimu, mwebala atuwadde emirimu, mwebala atambudde naffe ekitundu ky'omwaka ekiwedde okutuuka mu kino ekyokubiri. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kaakati waliwo ekigambo kye nali njogerako nammwe. Bantu bangi tulina okwolesebwa mu kulima ne mu kulunda era tulina ebirooto ebinene mu kulunda ne mu kulima. Era oyagala beera ne faamu ennene, olina faamu ze weegomba nogaa nti neegomba ba Farm Business Uganda oba neegomba abaalubwama. Nsonyiwe mbogera kubanga sibogerako mu bubi. Neegomba abantu bonna boolaba ku social media oba ku online ng'oli awo noga kale neegomba faamu eyo, neegomba faamu apo Uganda, neegomba bantu bangi. Naye osooka n'otuula sooka otuula olowooze nti Farm Business Uganda okubeera ekyo kyali okubanga tumwegomba akizimbye atya. Obuze faamu apo balubwama nti okuzimba ekyo kyali yakizimba atya. Kubanga baluma babakyazanga ku TV nga tebalina online channel gyosanga basanga kujjako YouTube channels ezabakyazanga. Kati ate ffe nze mbadde nnyo ku leediyo emyaka mingi nga ndi ku leediyo nga nsomesa abalunzi n'abalimi era sobola kujula mu bintu byenfunye mu balunzi n'abalimi. Kati buli omu alina mwayise okutuuka awo waali, okutuuka awo w'omwegombera. Naye ekizibu kye tulina nti ate ffe twagala ekyoto kye eky'enkoko 5,000 okizimbe mu nnaku 5 oba mu mwezi gumu oba ng'olina enkoko 5,000. Kambabuulireko, buli w'olirunda oba n'olima ekintu mu bungi ekintu kino nga kisukuluma amagezi go. Example yino, n'olunda enkoko 4,000 naye nga tofunangako experience ya kulunda enkoko 2,000 oba 1,000 oba 5, ekintu kino kimaliriza abantu abasinga kibasaze. Bantu bangi nga balimi nga balunzi
naye ng'ebintu bibafuliddeko ne bibafaako weebityo. Lwaki bibafuddeko? Kubanga ye yatunulira binene n'ayagala azimbire mu kinene, n'alowooza nti ssente ze z'alina zisobola okumweyimirira. Ssente zo zisobola okweyimirira. Nabasale nabagambye munsonyweko nina amawa mu Bulago, so okumira amalusu oluusi jjukira oba oyogera amalusu gajja, so ogamira lubanga ali mu lutalo. N'ayagala ekintu ekyo kyayagala okubeera kibeerewo mu nnaku, kibeerewo nkoko 50,000. Ekituufu okulima si kwangu, okulunda si kwangu. Osobola okwera loosi mu kulima ne mu kulunda ng'oleeso kyamuka. Kyeki kye nabagamba abantu abajjajja tuli oluusi tubabuuza nti ki kye wawulira. Buli woofunanga ekirooto bakyakulunda nkoko, tokyamukanga n'otandikira mu nkoko 50,000 ezisukuluma amagezi go, mpozi ng'ogenda kweyambisa abo abakugu, nga ogenda kweyambisa abo bakiri. Naye ekyokusomesa n'ojja n'okufa mu bizinesi Uganda n'ojja mu inbox ne tukusomesa, tekikumala kubeera ng'otandika n'enkoko nga toziyingirangamuuko oba bitooke nga tobiyingirangamuuko. Era mpozi ng'ogenda tambula n'omukugu oyo, tambula naye mpola mpola, n'otambula naye. Naye bw'obanga gwe nti okusomesa obusomesa ndi kikuwanirira okuba ng'otandika ne pojekiti ennene, tebakulimba wano loosi zirinde. Mulina abantu bemusanze ne batababuulira mazima kubanga bo babaagalako ssente. Nze ssente zesiirye namba sigenda zirya. Ssente n'ebintu byabakira nti amukira nti omu asobola okujja gy'oli n'akusasula ssente, ayagala kulima kino oba kulunda kino, naye mu bbanga eryo yajja ayagala lunda nkoko za leeya, n'amayiza nga agamba lwatu kanundemu kwera, ate oba kanundemu loko, oba farm business Uganda oba nundemu kino. Kakati n'ava ne ku ekyo kye yawulira. Ebwo buzibu tubusanze nnyo, kubanga ye ng'omuntu tamanyi ki kyayagala. Tomanyi kiki ky'oyagala nga ggwe. Olikitegeera? Amagezi agakuweereddwa Farm Business Uganda oba abasomesa bonna b'olina tegakumala kutandika kintu ekyo mu bungi nga tolina buyambi bwonna. Mpozi ng'otandise n'enkoko 50,000 ate mmwe kambabuulyeko kineeno. Bw'obanga oyagala kulima ekintu nga kyamaanyi oba kulunda kintu nga kyamaanyi, funa bulungi. Nga tokikolangako, weekwate ku bantu abalina obukugu mu kintu ekyo. Weekwate ku bantu abalina obukugu mu kintu ekyo. Tugeze njala kulunda enkoko 4,000. Amagezi Farm Business Uganda oba ne bannaffe abalala tuli mu bizinesi emu ge bakuwa tegakumala. Weetaaga otambule n'omuntu oyo ojja kumalako, naye bw'onaalowooza nti amagezi nze genkuwadde oba okusomesa kigenda kukuyamba, togenda mmalako wanu, ogenda kukola loosi, ogenda fiirwa, kubanga kintu kino kingi tokirinaamu experience. Ssente zo zisobola okukuwanirira. Era omuntu simwagira bw'obanga tokola ku kintu kutandika na kintu kinene. Tugeze tolundanga ku nkoko oba ku mbizi, otandike n'embizi 20 oba 3 nga tozirundangako, tomanyi baziriisa, tozibeerangako nazo, tobeerangako bazirunda, oli awo. Sitera kiwagira. Naye ekyo osobola okukikola bw'oba otambudde n'omuntu oyo aba akusomesezza. Kitegeeza gwe agenda otandika pojekiti eyo ennene. Oyagala lunda nkoko, enkoko zino nga bw'oziraba. Oyagala kulunda nkoko,
gwekwate ku muntu alina experience alina obukugu mu nsonga ezo ez'okulima oba ez'okulunda otambule naye. Kyova olaba nti abamu ate awo osobola okufuna omusawo nga wa faamu oba omuntu ng'asukulumako abakozi abali ku faamu naye nga oluusi ava bweru naye nga amanyi sisitiimu eno ey'ekyo ky'oyagala okulima oba ky'oyagala okulunda. Abamu mulowooza nti ssente zammwe zisobola okubawanirira, zisobola okubayamba, zisobola okubayisaawo. Essente zo teziyinza obutakuyamba. Ekirala, bw'oba olina ky'owulidde abagamba nti tujja kubagamba kukyamuukirira, abantu abasinga tukolerera osi we wano ojja gye tuli oba eri abalala n'omugamba njagala kulunda enkoko 2. Nogamba kati oluusi ffe tulina obulimi bannaffe abamu tuli mu sisitimu tulina obulimi nja kweteekamu kubanga sijaga abali nekugamba singa otutte enkoko oba tugeze oyagala 3 naga nti enkoko 5 tekyandibadde kirungi kubanga doozi egeme enkoko 3 esobola okugema 5 nkuguze enkoko 5 kubanga kino tukiri kibalira mu zidoozi naye ate oliisa enkoko ezo 2 ozigatta zikubina 3 5 eno doozi tugiveeko. Olikitegeera namaliza nga yali agenda enkoko 3 oba 2 namaliza nga alunze 6. Bamutunuuliza ekyo naye nga tebamutunuuliza ku mmere wajja agenda jijja. Kyenva nkutegeeza era okutegeeza kino eno gwe omulimi atanabayingira mu kulima mu kulunda ng'omaze ofuna amagezi tandika ofune experience mpola mpola. Experience ey'okulunda, experience ey'okulima mpola ogenda okuguka mpola 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 mpola. Olikitegeera zino kampuni ezimu zemulaba kati for example ffe wano tubalaga abalimi oluusi betukutteko. Yes, Farm Business Uganda kitongole ky'abalimi n'abalunzi kikuwa amagezi kiba nti wotama ne Farm Business Uganda 1 tuba tugenda ku marketinga platform yino ya bwereere era tugenda balagako ndowooza video waliwo kyetulyo setting eruweere eyo nabalagako ka video awo ekyanto ojja kunsonyiwa ojja kunsonyiwamu ojja kubanga onsonyiwamuko mu ekyo. Kati Farm Business Uganda bw'okolagana naffe tukuyambako okufunira akatale, tukuyambako bw'oba otambule naffe okufunira ensigo ebintu ebyo birungi. Ate Farm Business Uganda ndowooza wano mu Uganda ffe abamu ku bantu atatunulira nnyo ssente, ffe abamu tubamu mujja mu inbox affe n'ojja omulundi ogwo n'obuuza by'oyagala obuuza n'abamu oluusi be badda naye ffe tulina budde bugamba kati yingira kirala nti oli obaeko ky'omugamba tetuwulina era enamba zibeeramu omwo ate ffe tusevinga enamba nga tumaze okonfaminga kiraya nti oli tyagenda tambula naffe so si buli namba nitugisevinga so tetutunulira nnyo ffe ssente tukusomesa funa amagezi mu kulima mu kulunda obeere omu ku bantu abeeyagaza. Tegeezaako abantu ku Farm Business Uganda bwegaya tukyamuukirira bw'obanga wali oyagala lima muwogo n'osanga mukwano gwo ng'alimye lumonde tokyusa kirooto ky'okuva ku muwogo atodde mu kulima lumonde. Yebisinzo tukoza loosi wano mu Uganda ekisudde bannayuganda kibakozesa loosi mu kulima kiri eki wetuwulira zavugiddewa nti ziri mu kalitunsi si mu kalitunsi oba tugeze waliwo ebirime bijja nga bibya season kiri mu nnyaanya ffenna speed tuduka mu nnyaanya leka ennyaanya gubeere mulimu
omulimi mwennyini omutuufu tosobola kuva mu mulimu gwo omulimu gwokola nodduka mu mulimu omulala nedda omulimi omutuufu kati omulimi atali mutuufu yogwosanga abuukira buli wamu buli wawulidde kyova nti no bintu ebisala olusi bitusala omulundi guti bitusala omulundi gumu so tokyamuka sente zo ozirina naye ekikulu essente ezo sooka ozifunira amagezi ate otambule n'abantu amanyi kyogenda okulima oba okulunda kya tokyamuka abantu ndikulabula abantu abali mu kyondo kya Buwarabu abantu abali mu Middle East mubbiddwa nnyo abantu abali mu Middle East mbatumiddeko bannaye mwebale nnyo mubbiddwa nnyo naye nga bwaki bamubbibwa mukyamuka nnyo mukyamuka omuntu ali mu Middle East osobola okumukyusa oba n'afuna vidiyo abadde alaba tugeze vidiyo bakuva ku channel ndala naye nga gwe yabagamba agenda kulunda kino bakulima kino n'atuuka ku channel n'agamba nti kankati oba nandibadde nnima mu kino eno naye ekibuuzo kyaffe wawulira kiggwe muli tuvula batukola loss n'alabe tukolagana nabo balina wasiwasi omuntu abeera ne wasiwasi newomugamba nti ffe tubaaza sizoni yalo agamba bannaye kati bali kusimba balikola kirere kati woba olusi kati kambireke nobireka so bwali okutulaba okukyamuukirira si kulungi osobola okubeera n'enkoko zonna zewateesa okulunda naye ekyoto kye ky'enkoko 1000 kizito kitandikira mu 1000 ng'oli wekka osobola oteekamu enkoko zo 1000 naye ng'ogenda tambula n'abakugu ekyo sikugaana tosobola tandikira mu nkoko 2 oba 3 ojje ng'oli 4 naye oba ng'ogenda tambula n'abakugu tugeze ofunye oba mulimisa oba mulundisa ogenda tambula naye kati leeteeza 5 munesoli 15,000 oba 14,000 kubanga oli tambula n'abaki n'abakugu naye si ggwe wekka ntera okuba bansomesezza kati nange nina kyemmanyi tokirundangako tokirimangako kyala kikye wawulira tuleme okubeera mu kukyamuukirira kubanga buli alina bizinesi ye gy'asiga akazigo oli kitegeera naye ffe wejja gy'oyi kugamba nti kino ebirungi ebiri mu nkoko za loko era bino bye bibi oli kitegeera bino ebintu ebiri bw'abanga oli ali mu nkoko za saso ajja kwogerera ku lwa saso era ajja kulaga birungi bya saso oli waba ali mu kweira agenda kubuya birungi biri mu kweira gaye sinze siva mu kweira kubanga ye kyali kya marketinga oli waba ali mu braille agenda ku marketingira braille oli waba waleya agenda ku marketingira leya ku marketinga leya kati wojjaje tulinga ffe tuli simanyi waliwo njogera mbu numira mpuyi 2 nze nyimira ku kigambo kyange eki era nkugamba ekituufu nti eno enkoko ekiki egifuula eya loko kiki eri loko ekigifuula loko ki ekigifuula saso ki loko eno esobola kwawukana etya ku saso oba ku kuweira zonna oziwa mmere entabule zonna ozigema zonna zisiba mu nnyumba kakati ebyo byonna ffe tubikugamba kubanga nze ntera ogamba abantu abasinga nti nze tetujja kubeera mu kamera nti tunoonya ssente tetunoonya ssente webeeyo kirala nti agamba nti Farm Business Uganda mwankubira amasimu we najja gye ndi nga munsaba ssente tetulina era ffe okujja gy'oli n'abakende amu batuteerako ssente bayitawe waliwo wakira nti nze banewunyisa n'okunewunyisa ateekako ssente nga takugambye nakugamba oba mwogere ndoza madamu sijja kwogera n'ateekako ssente nga takugambye
njenga ateekako buteesi kakati gwe n'ogamba n'otandika onoonya mu bantu boolina obaani azitaddeko ye ataddeko yeesirikidde ebimukwatako ye yamala ozizuula abantu abatuufu kati ye tomubuulira eba era bambi agezaako nga yazikusindikiddeko n'akukubira esimu za kumukumu sente nditeekako oli kitegeera. So ffe nga Farm Business Uganda tugamba nti funa amagezi era vidiyo eno ya mu ofiisi funa amagezi omala ofuna amagezi era tokyamuka kolagana n'abantu abakiri tandikira mu bintu bingi sente wandiba oli nazo naye tutandikira mu bintu binene ojja kumalaku era ojja kubanga ogenda abantu b'e Kayunga n'abantu b'e Lugazi kumwe waliwo abagenda osooka okufuna mu Farm Business Uganda so abantu b'e Kayunga eyo twatuukayo bannaye Kayunga bali bubi tawuni nnene era bw'oba oli eyo ng'osooteeka bizinesi mu Kayunga genda obataase kubanga n'amadagala agagema enkoko zaabwe kizibu gye bali amadagala agagema enkoko zaabwe oba oli eyo ng'olina obusobozi tugenda mu Kayunga abafu nti omuntu ava mu Kayunga eri kuba ffe tutambudde abantu abamu munoonya gye mukolera bizinesi ninawe nabadde Luweero eyo naye ng'edduuka liriko naye ng'omusajja akola ssente naye gwe weesiba awantu waliwo banno ne mudda mu kweroga ne mudda mu kwekola ki naye nga ebitundu biri eyo ebiri obyo byetaaga obwetaavu omusajja namulaye nga ekyo nennyo olunaku wabanga akoze amagoba akola amagoba agataka wansi wa mitwalo 10 n'egi aliko edduuka eri naye ekirala nga amasanyalaze yeka baliko babiri n'essomero naye nga yeka yasikisa amasanyalaze naye natuuse wali nengamba amasimu gokka amasimu nga 50 nga tolina bye basobola kutera simu kunuswa ebyebi naye nga ekyalo kyonna yakikwata kati abantu abasinga space ezikyaliyo mu ggwanga teweesiba wantu kati mbagambye nti ekayunga nti omuntu ava mu Kayunga eri wansi ng'anoonya dduuka lya edduuka ery'eddagala ly'ebinyonyi oba ery'ebisolo ly'ebinyonyi najja mu Kayunga nga Newcastle taliimu kakati eyo bizinesi mwe mbabagulizaako so abantu b'e Kayunga Lugazi mujja baako empanga gye mulya nsaba osubscribinge ku Farm Business Uganda nsaba olaikinge osharinge link waliwo ndowooza kankiyiseewo waliwo omukutu guliko nti Matovu Sylvester Biyinzika kakati omukutu ogwo nze agubeerako kennyini temujja gulabako balala ne tusomesa ku mbeera za buntu bw'ogandekamu Matovu Sylvester awali S Y L tekawo I oli kitegeera towandiika S Y L tekewo V nedda wali L tekawo V Sylvester bw'ona amala oteekawo I bw'oba otuuse awali Biyinzika teekawo Z 2 mune soli I 2 I zibe 2 ku Z teekawo I 2 ezigiwerekera ebisigadde bisigaye byo kyengezaho gamba nti wandiika Matovu wandiike Sylvester wandiike Biyinzika ne Biyinzika wali Z teekawo I 2 oli kitegeera omukutu ogwo tuli kuwabula abantu mu bwongo mu ndowooza mu ki osobola okubeera ky'oyagala obeera singa oba weezudde era singa oba weetegedde oli kubanga okitegeera mu mbeera efaananako bwetyo nsaba subscribing olaiking osharinge link era otegeeze ku bantu abalala ku Farm Business Uganda. Farm Business Uganda, farmer to farmer, wansi wa Kevima Training Center Uganda Limited.